buterevu. How are you? I'm fine. Oli bulungi? Mbadde njagala Bobi Wine agenda kujja. Wangi? Bobi Wine agenda kujja. Oyagala Bobi Wine? Watayagala ki? Agenda kujja. Mugambe wano ati ali ku PBS mugambe njagala ki? Olula wali eri. Mugambe Bobi Wine mbadde njagala ki? Bobi Wine mbadde njagala ki? Kati gwe bakuyita ani? Laika. Lwaki oyagala nnyo Bobi Wine? Just mwagala. Omwagala? Olina akayimba ka Bobi Wine komanyi konna? Kamanyi naye simanyi bwe babuyimba. Kaliwa komanyiko akaito yako? Kaliwa komanyiko konna? Akano akazala weyekolera. Azala weyekolera. Kamanyi? Simanyi bwe bakayimba. Bayita Mr. Money. Nako. Kamanyi? Mr. Money. Kati gwe wesunze Bobi Wine? Oyagala okulaba? Kyekindese. Wange tuna wali bulungi omugane kyekindese Bobi nkulinze. Kyekindese Bobi nkulinze. Olina emyaka emeka ye? 8. Myaka 8? Mwana gwe ate ng'omumazeemu nnyo amaanyi. Olina emyaka 8? Ng'oyogera ng'omuntu omukulu. Ensi yakyuka. Ensi yakyuka? Kati bw'ekyuka neekola etya? N'abalina 8 boogera. N'abalina 8 bakola ki? Boogera. Kati ensegeeza nti gwakiikiridde abalina 8. Osomera wa? Nakasero Primary School. Oli mu kibuga? Oli mwana wa city. Ate obeera wa? Bela Nabweru. Nabweru? Oli mudde oli mu boarding? Day. Oli mudde? Ye Nakasero wali boarding? No. Wali oddeyo? Otambula otya okuva Nabweru paka Nakasero? Paka Nakasero? Olinya taxi boda? Taxi olusi neninya boda. Oli mu pichi? Before. Naye gwe weesunza ani? Bobi Wine. Yekka? Era yandyese mu nkuuka. Ate osobola okwogeramu nga Bobi Wine gwe? Sisobola. Mpozi ogambye gwani? Yenze Laika. Laika? Mwana Laika bannange. Kati abataze mu nkuuka basubiddwa ki? Abataze mu nkuuka basubiddwa ki? Basubiddwa okulaba Kabaka. Nani omulala? N'abayimbi abalala bagenda okujja okuyimba. Laika nno banna yagaliza mami gyali? Oze nani? Ne dadi wange. Dadi aliwa? Ali eri atudde. Atudde wa? Si ono ali wano? Aliwa dadi? Ali eri waggulu, just mbadde nzize bubuuza. Oze kundabako? Nakubuuza Bobi Wine oba agenda kujja. Kyekisinza okuleeta okumusanga wano? Omusanga wano? Kyekikujja eri waggulu ojja onsanga wano? Badde oze kubuuza ki? Bobi Wine yekka. Yekka? Kati ebisigadde ze ngende? Genda. Kale bayi. Taata gyebaleko. Obulamu buli butya? Bulamu bulungi. Ku BBS Refine yaffe kwe tuli. Yesebo. Bw'ombuuza ekigambo bada nkuddamu nti kyali kiwa, natuuka n'okuusiba akaja ne kabalema kubanga kiwa, bamuzungu yasudde golodi babeera abasiba kiwa, abakazi obala 199 enviirisi zaabwe wano mu Kampala byansobera dda, buli omu asiba kiwaani, buli omu asiba kiwaani. Zino embwa zino zeegumya. So today is the day. Leero olunaku z'omwezi luli lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025. Ladies and gentlemen, happy new year. It is now or never. Guno omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda. Kuba bulijjo mwekaabira ne mugamba banaye Katonda yatuvaamu, Katonda yatukyawa. Omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda. Tugenda kulaba essanyu mu Uganda. But take akagambo but either it is going to be agony and ecstasy obulumi then okunyumirwa, oba tugenda kukikola peacefully. Yasalawo nkiddamu omwaka guno Katonda agenda tukyalirako mu Uganda, but either through force or peace agenda kukikola. Eno diru gyayingidde olunaku olwaleero. Uganda efuuse partner member owa BRICS. Today tuli ba partner member ba BRICS abajjuvu, partner state ya BRICS abajjuvu. Naye nakoze video eno olunaku summit lwetuula lwesalawo nti Uganda efuuse partner member. Njagala mutunuulire ekintu kino. Mulaba ensi zino ze bataddemu. Simanyi Kazakhstan,
simanyi Cuba, simanyi zani. Zino zona third world countries. Banaku bazibu. Okitegera? Banaku bazibu. Saudi Arabia, Nigeria, Algeria, bo babiganye. Babiganye. Lwaki? Bati America. Nchidamu, bati America. Museveni, ekintu ekyamukozesezza kineno. BRICS na amugasa. The answer is no. Tegenda kumugasa. Lwaki? Njagala mujjukire Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM. Nabakoledde video mwenane mupapala nengamba kakati abantu bange storage. Byenzize mbasomesa babyera bidamangu ago. You have to rejoice. Nabagambe luno olutalo lwe lutujjirako Museveni. Naye lutumujjako tutya either forcefully or peacefully. Mukitegera? So, muna Uganda, there is no need to worry. Oyina kusanyuka busanyusa nti Uganda afuuse member wa BRICS nakugambye ono omusajja amutinkuulidde entalo ziri Museveni zatasobola kumalako nazo olusooka lwa NAM kati officially Museveni ayingidde olutalo lwa BRICS. This is an economic war kubanga waneno under American foreign policy article number 3 ekugamba economic interest oba commercial interest za America ze ziri waye dollar nebyo bugagge biri mu nsi. So luno olutalo lwa BRICS bagala kuba economy ya America kumwavuwaza kubanga takyali superpower. America kimufudde superpower lunako olwalero kuba nti dollar yekozesebwa mu world trade, international trade yona yona jogendo kozesa exchange ina kubeera mu dollar. Kakati lero Museveni wabanga ayingidde BRICS atwanguyiza kuvaako kwe abasinga mweraliikiridde ekintu kino okuba nti Museveni ye chairman wa kabinja ke bayita NAM lero ke kamutuusizza wano bye bikubiza banita amongo sanction zona nga basajja tebazanya. Okitegera? Kakati wabanga afuuse member wa BRICS kitegeeza nti Museveni alangiridde olutalo luli direct ku America nga yalangiridde olutalo luli direct ku Mungereza kubanga nabagamba akabinja ka NAM kali ko kalwanyisa Mungereza, colonize the states to decolonize. Kano akabinja ka BRICS kalwanyisa economic interest oba commercial interests zo mu America. Museveni amaze mu commercial interests zo mu America emyaka 4. Kakati lero America bamwetagira Museveni mbwave mu American foreign policy ayingire BRICS. Ekiri Ukraine nabagamba kye kijja either Uganda ekyukanga Kenya oba tugenda wali wa Ukraine awo wetulaga. Okitegera ekintu ekyo. So there is no need to worry. Ono atwanguyiza kuvaako kwe. Okitegedde. Ne video mwena yabachancha bazale muga ate banange tufudde. Uganda tesobola kubeera wansi wa Russia na China nga ate ekyali mu Commonwealth agreement oba Commonwealth charter edda gye bayitanga Royal Charter. Tesobola. Mukyo tebakikulimba. Netusoke tulabe conditions ezisobola okuyamba Museveni okuyambibwako BRICS oba okubeera mu BRICS omwo n'atebenkeramu. 1. Nabagamba olutalo luno oyina okakasa nti numbers zonna ziri ku side yo, oyina numbers. Mulaba entambula zagenda akola mu mbaale wa Museveni asindika sigino. Njagala mujjukire okukyala kwe yalimu mu Russia ne Muhoozi Kainerugaba. We badda kiki bakola Muhoozi yagenda muzittua. Kiye kyavaayo 0. Russia okuva lwe yajja mugunja mu Uganda yakamuwa milioni 10. Zokazi yakamuwa nenga ne financial ya budget bagenda gisoma nga nakaluka kyali mugundi talina ba sponsors baako. Okitegeera? So muna Uganda don't need to worry about this, just be happy. Onatwanguiza kuvaako okwe. Museveni tasobola kulwana na America, tasobola. Okitegeera ekintu kino because the determining factor Museveni okubeera mu BRICS tagirina. Kino kyakoze kino okuyingira BRICS ayagala kuteekawo bargaining chip oba bargaining tool kudembere kuubi bwatukozeko n'ebikolo biri bwatukozeko kati atiisa mbusiteeke ebere waggulu ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza. Okitegeera ekintu kino ng'asobola okuteeka tamuzize ku mmeeza akole ki bargaining as a bargaining tool nga we yali akola mu NAM mbwatiisetiisa abazungu bano muno bakakkanyemu ku gundi ku force gye bamutaddeko bamugabe okay kakati sigalawo oba mukole transitional government Kyagulanyi mufuule vice wo naye nga bano bo tebamutya kyekiriwo bano tebatya eno mbuzi ya Museveni tebagitya. Okitegeera ekintu ekyo. So Museveni wademba okukola byayagala nebwe kyoba omanya nti ekimubeeza mu BRICS agisetolingemu takirina. Museveni talina bantu mu West Africa eri ebintu bino bikola olw'ensonga ati France yegatta ne ba dictators bano ne banyigiriza abantu kati banene abamaje abajja okuwamba this military coup ezagenda mu maaso abantu bazirabanga as an option okufuna freedom yaabwe. Yensonga lwaki abantu bawagira nnyo banene baki ba military leaders abawamba ba juntas bano bawagira nnyo olw'ensonga nti France yabanyigiriza naye wanene ate we tujja mu East Africa egundi yanjawulo. Okitegeera?
ensonga eno yanjawulo lwaki nti ate Russia ne China eri mabega g'aba dictators abanyigiriza ki abanyigiriza bannansi kati since Museveni talina numbers Museveni cannot survive in BRICS tasobola jiyinza tesobola nakola wadde n'olunaku n'olumu era BRICS egenda kujja Museveni is a dormant partner mu BRICS okitegeera Museveni is a dormant partner mu BRICS ajiyingidde yes bamutaddemu ne is going to be a dormant partner talina kyagenda kukola mu BRICS olw'ensonga Museveni akyali mu American foreign policy akyali mu Commonwealth Charter akyagiri mutanagivaamu bali bakugamba kalulu kati bino Museveni byali mu kuddukaduka akikozesanga bargaining chip kubanga bano bo bakibanyi nti no interest zaabwe okutuukirira democracy alina okubanga ali muki ngali mu ggwanga kati Museveni ye ateeka bino kati nja kudduka kale embere eri mu Russia then second turabe wekuba ati kumutaasa nga we baataasaani Russia ne China bali okugaddafi nga akubwa neera be bawagawaga Gaddafi mbwadduke mu dola okitegeera be bamuwagawaga bamutaasa ki bamutunulya butunulizi Russia Gaddafi n'akubwa ng'akubwa Abafaransa n'Abamerika natonga emukuba okitegeera kati Museveni waffe munnange omusajja ono alina ebizibu nsi kyawo gy'olaba esemberedde esobola okutaasa Museveni awo eryawo okumpi bano basobola okusinziira okay bamutaasewa Kenya is under America ye base oba ye center ya America wonna okukola diru yabo okusaasana mu Africa bagenda kuyita Kenya amazzi agayingiza ebyamaguzi mu Uganda gali Kenya Museveni we yadduka n'agamba kakozese port ye Dar es Salaam bagenda ne basalako Tanzania okitegeera naye ne bamutaayiza eyo n'ebyo bugaga tebisobola kutasobola kuyisaayo byamaguzi Tanzania kati e Congo bamusazeeko okitegeera ye M23 amajere ga Bungereza n'aga America gali mu kujja M23 e Congo e Somalia wali bamusazeeko okitegeera Somalia bagenda kuzimbayo rocket gundi za rocket zino ngenda dibaletere gulire lyenja waliwo project America n'Abangereza gibagenda okuzimba mu ggwanga lya Somalia okitegeera kakati Museveni alina nsi kyawo South Sudan eri wansi wa America Museveni yateekayo obuyekera era emundu etokotamisana na kiro kakati gwenga goba olaba nti kati Russia ne China esobola kuyimirirawo okutaasa Museveni nabagambe tuli mu kintu kye bayita democracy tannakwatawo nabagambe mutunulire nnyo reforms ezo tukyali mu democracy senga jjawo democracy tugenda ku activating human rights munansi gwazi activating then was activating otya kusituka raise up kubanga it is your right okwekalakaasa senga olabanga democratic avenues ziri mu kublockingibwa it is your right okwekalakaasa kakati waliwo abalina okuprotecting human rights ezo charters Museveni ze yasayininga okuli UN charter USA foreign policy then Commonwealth charter aina ICC charter aina Vienna convention twabadde tukyali awo ate ne zireeta ekifunkulifunkuli ne kyeteeka mu tageti kiti ate bino nze byenjagalira ddala tewaba wadduka kuba munsanze ndi muyonta munsanze ndi muyala njagala mbasiike tewaba wadduka aptop boss ye fulano nti wa kitalo nnyo munafuuka kizibu sente z'abaana zabbye abalimba mankutwala mu nsi gundi kutwala mu nsi anti bagamba nedda lisiti wezino nti mbu balina obukakafu ne lisiti weziringa ne receiving enamba ye nkuba kakota munsanze ndi muyala kati mwenna njagala mbasiike so mukuŋŋaane muwere mugweyo mulundi guno saagala kulekayo n'ogu but terms and conditions will apply in this matter saagala dduka saagala azinga kakira bakuba ka video yako olukalabye ese nkubuga bidduseemu nga bukyali agambye embu alumanyi luno olwana luwunyanga kiku kati atidde okumuunyiriranga ekiku yagambye mbu so kati abasigadde njagala mukuŋŋaane muwere mwenna njagala kasaaganda nze njagala siyambiddwako kunyonta gye nnina sebo mbadde mwagala kuwefula mbu mwanneerabira ku intaneti kuno nga temukyanjogerako yes kati njagala muwere muwere mugenda kumpulira mukana akatwa akaniŋŋanga watermeloni njagala mwenna mukuŋŋaane tewabaawo asigala lwakuba bino ebitalo tebikyanyuma buli kaseera muleeta bya ssente temulinayo ku kipya ekino mukispicingemu manye abalabe nina bangi kuno ku intaneti musooke olutalo mu luspicingemu mugendeko ewaffe ekintu kinyumira abantu naye tugenda kwetwala ekyo kyo mukimanye tugenda kwetwala naagenda okubajjako engalo nedda okubajjako engalo nga tiktok empadde bulutiki yes nze mbabuulidde amazima gennyini so siraba yadduka tuli mu wintu obudde bwonna mbulina njagala mukuŋŋaane nze nkokota bukokosi
nga siyambiddwa kukikwatagana n'ebyomumwa saagala mbw ate laptop simanyi waliwo yali aneefumbirako otubuziza we tukuwolerereza nze sinoonya bapulida nga guno omumwangulina guno omumwa gukulabikira ngaogwagala abaguwolereza ensonga endala nazikwasa ba comment section awo tulinawo department yawo so muwere nga nkyayina appetite ate njagala bangi saagala batono omanyi kino ekifunkulifunkuli kibuukirabuukira wano woobuukidde ninawo ku budde ngenda kusensebula nekyo kifiga ekikulinganga ekyabadifenda baalagibe nkikunkumule nti so saagala azinga kakira temudduka Mbosimanyi weesulisa olaba kiro ng'emisana obeera mu tulo ng'olowooza sente ze nnina nazijja mu lwaga nga yatuvimbisa nno mu swaga era tubongera gano gakyalimu abaga tukivuga ne tugula ziri embyenziga mbu ne tubaala ne bumamu bwakula figa mu kibuga tamayumba tugazimba buziga gye tufubutuka tuvimbira ddala nga baniga balogo tubaleka mu maziga. This is the President Dogo Nation. Number one, I'm better than Dan. Just know that me I'm stronger than beast. Wetondeta kusagaliko, I can fist. Jenkuganye zemalanga nenkulabayo. Muwakana nitumala netubasangayo. Ngamuze kulaba fulanda nyabasingayo. Eriwewe mamalize no tukubiyayo. Ulira! Bana badigize bazina sidompo mfani ata balokole pasta bugembe kani eno basohaba basomazi krani ate mu government bawerazi mini petuli bakabidala kabinyo tuba banja gwanga basinika na binyo Kampala fetu kolerera sukali na munyo sitokumala koli no kuba ngoli nzibu nyonyo